ogamba otya muganda wange gwe wenna yekumidde ku mukutu webale kubeera kamanya nze omulenzi wo ayitibwa King Juice the Rock Master ulala oyo original kati oli sigenda babisaayo njagala kubalaga kiki twajje ku National Theatre oluzungu weta kuza omutono gina mu nkoto n'olujjayo nenge ekisinga obukulu kyekiriwa njagala leero kubalagako bitwabaddeko ku baana sigenda balaga mukolo gwonna nga MTN webadde gutegese nengenda kubalagako ku baana abazanyi b'ebina Uganda oba abazanyi b'ekina Uganda ekimanyikiddwa nga Monica Monica era nga producer waakyo director waakyo bamuyise Kabanana Steven Kabanana naye mwanje Steven omusajja oyo kanse mutegira bulungi nnyo mu kina Uganda then waliwo ne Tuhayiro Sifa mwana mwale yalikuzanyira Kaleke Kasome era nga director waayo oba yali badde nga producer waayo bamuyise Mugaya Faizo okuva mu 12 Stars Universal Pictures. So njagala mbalageko naddala ku baana abazannya firimu ezo benjagala okubalagako bababuuze ko abatumireko mukitegeera era lwaliwo bembaleetedde musobole kubanga mubalabako. Sigenda kubanga twogera nnyo tulandage atukole kyabula kinsobola ekintu kimu subscribinga okone mukadde okuba buli kintu kyenteekayo bambi ng'ofuna message era gamba ontaddeyo nabaga program yo wendi wengendo gikolera tuweka ngo ndaba nga tudde mu kasasiro wendi nga nkola program yadange eza festival nagende yati tuzononye bayaludda nze wendi wekolera asitamba nga nfunye ekintu kyenkuwa mbanyi noteeka yo kutesi bamukitegedde nkwano so nolwekyo sigenda kulwawo kansooke nkuwe ku mwana muwala tusookaani tusooke ne Shifa eyakuzanyidde Kaleke Kasome sigenda kubalwiza Hello, can you tell me some information about one of your students, please? Selling a banana in the market? Tasobola yadde okumbuuzaako nti wasiza otya omusajja asinga obulungi. Gwatasaana kukwata ssente tuweera muwala wo guwakera ekyano zaali. I don't know that much. Her name's Flavia. Avengako wano bwagenda ku ssomero natunga nsobola okukola okukatuusa kale tekirina buzibu. Nakuba yakoma kunkubako kano kuntuga nantuga kati nokotuse kulikayo mukwano gyobadde wandeka nga tawafa ina kirwadde kinzogadanya kiri mutima munda olunaku lweno mulindwa lwenzize ngambagambako olwa premier yaffe eya Kaleke Kasome era nga neebaza abawagizi bange bonna abasobodde okujja ne babeerawo ng'abajulizi nga tupremyalinga firimu yaffe gye bayise Kaleke Kasome neyanzizza nnyo neyanzizza neebaza omukulu director wange director Mugaya Faizo okuva mu kibiina ekya 12 Stars Universal Pictures nkwebaza mukulu era nkwebaliza ddala ekyensusso neyanzizza ssebo neyanzidde bannaye mwenna abazze neyanzizza olunaku luno nga tubadde ne firimu zaffe bbiri
tubadde ne Kaleke Kasome the girl child ne tubeerawo ne ya Monica mukwano gwange. Yes. Nange akalango mwakalabi wali aka filimu yaffe Kaleke Kasome oyo mwana muwala Shifa kuva mu 12 Stars Universal Pictures ekulikirwa omukulu Mugaya Faizo director. Nolwekyo mbasaba mwena bannayuganda gwe wenna oba oli luddawa abaana bali ebweru mwenna abali abali mukola mbasaba mweweeyo mukole n'amaanyi mmanyi nti muvudde mu maaso mujja kuba mukanyira mu mwebere nga mutuwagira temwerabira kaoso okubeera bize n'oba neki kigenza okumalako akiwuubaalo ntikangende ku GR ndabeko teweerabira subscribing sooka nga tweyongerayo mu maaso mbegayiridde era nga tukyali awo kati ngenda kubaleetera mwana muwala Monica okuva mu 2S production girobeerako. Guluman, oh mukwano mutima guluman, wotabe chironze nsula kubukeke, esawa zemisana mande wonza kugoweka, ulibenda bakubagana kunesalwa. Kingi Jose, sisireide saba tuyagala ndete, ndeka mukene kolundo kulya. Yekwe mutima gwange, utalinze siba na mirembe simba bulijjo ndesunga kati nokotuse kulikayo mukwano gyobadde ndya wandeka nga tawafa nina kirwadde kinzogadanya kiri mutima munda kulikayo mukwano gyobadde ndya wandeka nga tawafa nina kirwadde kinzogadanya kiri mutima munda. Kulikayo mukwano gyobadde ndya wandeka nga tawafa nina kirwadde kinzoganyanya kiri mutima munda. Monica abuuza ku bantu nange abantu baffe bonna batulaba amannya agange mutiba nakuprosi adde nga nze Monica right now ngera nze nakuzanya filimu ya Monica main character waayo banene yanza okuntagira ne munange Shifa owa Kaleke Kasome banene tubaagala nnyo bannaye temuddango tula filimu zaffe banene mwongera tuwagira downloadingayo TV channel okubeera mutuwagira bagende ku Chimanda Express bagende ku yo TV channel balabe filimu zaffe tubagambe ezo zokka waliyo endala nyingi nnyo ate nga nezikyajja nazo nkuyanja tulinayo nyingi nnyo soko bagambe kozi mulinayo tulina Kalooli Omulogo gambye gwe olina okusambula ffe ne tukabala okiwakanamu kyenkugamba nange ndabye mukazi watondabye wowe maama omusajja gwe kenkuviire sirina gakutuga kubajja na Kaleke Kasome eyo tulina ekikolimo kati ate kala yajambula ng'ebuliridde mu kiwato ky'omuntu mulirwana takuba ndolo kubanze gwasasa sikuma nange sinnagikuba bagiyita ekikolimo ky'ekika firimu nyingi nnyo kate nkuvudde ku Monica agenzeyo olunaku olwaleero bannange mubeere yo bannaye mugende mugisange kunosolo kubiroka nekani Kaleke Kasome sovudde kwezo munnange tulinayo ne firimu endala ngaziwa bannaye ebigali by'enjejja bannaye byo byatuukayo dda bannaye abantu sibalaba pipo kinyuma bannange ate nga nange mwendi mugende mulabe firimu akasoboka neiba temwagala kulaba kasoboka neiba temwagala kumanya eyasooba yali asobererani bannaye genda
Yo TV channel genda ku store o downloading Yo TV channel osobola okumanya kyebyalimu mu kasoobo ka neighbor era yali asoberera. Download the Yo TV Channels app and select Chibanda Express to watch exciting Bina Uganda on your phone for only 1K per movie for 24 hours. Chibanda Express is brought to you by Palwood Yo TV in partnership with Everywhere you go, MTN. Banagene ekirala eno firimu gyetuliko banaye Kaleke Kasome ne Monica ekwatagana ku mwana ow'obuwala so nandyagadde omwana omuwala ayina ali eyo banange wetanire firimu eno jangu ogirabe jangu ofuna ekyokuyiga abazadde mwenna abali eyo bannange mujje mulabe firimu eno infact nsinga kwagalira ddala abazadde nawe nyini omwana omuwala bagiraba firimu yaffe Monica ne Kaleke Kasome kyetusinga okwagala tuyita abazadde nabo n'abaana abawala mujje mulabe firimu zaffe Monica nani ne Kaleke Kasome ku TV channel ngene ku Chibanda Express ya mwana muwala yenna ayagaliza omwana omuwala oba yenna omuzadde ayina omwana omuwala yena ku Chibanda Express ku TV channel bambi sobola okulaba firimu zaffe nusu lukumi lwokka olunaku luno olulamba toyanza Obirabi udabana bibogedde udabana bibogedde akati yesaawa bannange tuwagira abaana abo tubawagire zibagasike kwa na bigambo bingi obula bikola ngenda kubalaga buli kimwe kyetaagisa bu firimu mbuleeta okuva eri King VJ tuleeta okitegeera bayina channel yikwateeka ze firimu tane mugoba cinema firimu zaffe zonna zitanye zigenda kubeera okwo mugamba mwazogerera muzifune mulo machano tugayina mangi kuliko firimu zaffe so nolwekyo mukusaba subscribinga commentinga kola buli kimu kyonna tusobola tukikwasira nekiwalayo mu firimu kyoyizeemu kyogere ku commentinga comment eyo ngenda gisoma wano comment eyo ngenda gyogerako wano commentinga zonkwegede commentinga solo kubanga tutegira ekigenda maaso mukitegira solo kutegira mbu walabye so nolwekyo sigenda kwogera bingi obudde tebunize kubanga tunyumya ngende maaso n'okubalagalako ebintu byaffe tunzike naye nga ekisinga obukulu tweyagalize twagalane ngoberere abafirimu maker mukitegira ate ekyo amanya mpiseking digital master leko kutamu ka program fakana bakadako baddi obanki obaddi wonna we kajjidde just subscribe ga kona mukadde wale program okiraba webale nyo wale dala bera bulungi bye bye. Kingi Jose, Sisi Lady, Sabacho ya Galandete. Neka mukene kolundo kulia. Yekwe mudima gwange, utalinze siba na mirembe. Simba, buli chonde sunga, kachino kotuse. Fulika yo mukwano joba tendia, wande kanga dawa fa. Ina chirwade chinzo gada